akwatidde ekibiina ky'NUP bendera mu kuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Harriet Nakwedde olwaleero ye n'abawagizi be bakedde kuyisa bivvulu mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno. Ono yeggatiddwako abakulu mu kibiina kya NUP ab'enjawulo okuli David Kalwanga Lukyamuzi, Patrick Nsanja, Mathias Walukaga n'abalala. Ennaku z'omwezi nga 16 lwe Lwokuna ffenna wamu tulonde Harriet Nakwedde Kafeero nga ssentebe waffe owa LC5 addako. Mbagamba nti olunaku lw'Okuna 16 mulonde Nakwedde. Mu bitundu by'e Kangulumira Nakwedde ng'ayogerako eri abalonzi ababuulidde nti olunaku lw'enkya akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi bw'ajja okubeera mu kitundu kino. Olunaku olw'enkya omukulembeze waffe pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa agenda kujja e Kayunga, agenda kujja okukola ebintu bisatu, agenda kujja okubabuuzaako, agenda kujja okubeebaza obuwagizi bwe mutuwadde ebbanga lino lyonna n'okweyongera okubakunga n'okubasaba nti obuwagizi buno bwonna bwe mutuwadde tubeere nga tubufuula obuwanguzi. Ono agamba wakwongera okutumbula obuweereza singa bamwesiga ne bamuyira obululu. Ekyamazima abantu b'e Kayunga mukoze byonna ebyetaagisa mu kalulu. Mutuwadde obuwagizi, mutuwadde obudde bwammwe, mutuwadde ensimbi zammwe, kwegamba mutuwadde buli kimu. RDC w'e Kayunga ayongedde okukikkaatiriza nga Kyagulanyi bw'atagenda kukkirizibwa mu disitulikiti eno olunaku lw'enkya. Ono agamba ab'ebyokwerinda obukuumi bagenda kubuwa ssentebe wa NRM Yoweri Museveni agenda okunoonyeza omuntu we akalulu. Kati eyo friction gye tutayagala wano kubanga yali ebaddeko mu Arua n'ereeta ebizibu. So mukubiriza abeera omukulembeze agoberera amateeka. Sempala agamba nti Kyagulanyi tebamutegeezangako nti agenda Kayunga okumutegekera ebyokwerinda. Bamuteekerateekera nga tetumanyi nga security tebaleeta programu yaabwe mu butongole oba head of state asobola okuweereza programu ye the first person. Naye lwaki mukulu Kyagulanyi yetaweereza programu ye ayagala kutufuula babi? Kyokka poliisi ng'eyogerako n'abamawulire Naggolo olwaleero omwogezi waayo Fred Enanga agambye tebanaba kugaana munnabyabufuzi yenna kugenda Kayunga. Kutegeeza nti tewali muntu yenna oba mubaka yenna yalemeseddwa genda e Kayunga wano okupepereza obululu okuvuganya weekuli eri ebibiina ebyenjawulo NUP, NRM n'ebirala. So campaigns zikyagenda mu maaso. Olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asabye abantu b'e Kayunga okulonda mu NRM. Waliwo abagenda ne bamanyira gavumenti yaffe muli omusajja ffe twamugira wetwiza okutoyo omusajja wa LC5 nakuja tutabeesige taliyo Kampala mugisa muntu buli atatuloga taliyo Bobi Wine taliyo ate bajja kutono wa LC5 namwe mutulekeemu namwe gavumenti mugiwamu ku kitiibwa buli ffenna ekizibu kiri eki abantu bababuzaabuza nnyo newammwe. Nabbanja kati amaze ebbanga ng'ali mu kitundu kino mwasuubiriza nti obuweereza bwakweyongera singa bannakayunga balonda mu NRM. Tukamaze tulaba buli mutugenda tweteeseteese mu ngeri nnyingi. Ekisooka mobilization tugimaze era tugimaliriza nkya ne mukama w'eggwanga. Andrew Muwonge wa NRM agamba wakutondawo emirimu ng'awangudde. Abaana bammwe ngenda kubawa emirimu, ekyo nkyeyamye. Kimanyi bulungi nti Kayunga tulina ebizibu by'amakubo naddala agayita mu byalo. Era chairman wabadde ayanjula wano asabye Prime Minister batukolere ekkubo lino. Akalulu k'obwa ssentebe e Kayunga abakeegwanyiza kuliko Harriet Nakwedde wa NUP, Andrew Muwonge wa NRM, Anthony Wadimbo wa DP, Majidu Nyanzi, Boniface Bandikubi, Jamiru Kamoga Fefeka abatalina bibiina.
olunaku lw'enkya Museveni ne Kyagulanyi basuubirwa ng'okulonda kwa kubeerawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Juma Kiriya, NTV Kayunga.